Mbalamusizzaako bamikwano mwenna abawaayo obudde ne mulaba videos zange ne mulayikinga ne mukomentinga neyansa neyanzeege nga nze neera Senga Fiona. Nze Senga Fifi nga nze ntuuse n'ensonga eyaleero. Omusomo gwa leero gukwata ku baana baffe. Tuzze ne part 2 ey'abaana abawala oba omwana ow'obuwala. Era nga ensonga ya leero nja gitambulizaako ku mulamwa waliwo vidiyo eyafuluma wiiki ewedde omukyala yali ku kyeyo ng'alaajana olw'omwana we gwe yawa abanaddiini. Naye nze ngenda kugambawo nti abazadde tuyige okwebeerera n'abaana baffe. Tulekere awo okugamala gagabagaba abaana. Ogenze ku kyaki tomanyi muntu omusanze eyo, simanyi munaddiini, simanyi pasita, simanyi faaza, simanyi ani omusimbi omwana wo. Ekintu ekyo kye tukola kikyamu. Nkiddamu. Abantu bangi bawadde abaana simanyi abanaddiini, simanyi pasita, simanyi faaza, simanyi ono ani, simanyi ono musawo muganda, simanyi ono kojja wa gundi, simanyi ono mulamu wange. Ebyo bikyamu. Omwana omuwala alina kubeera mu mikono gya maama we, gya taata we oba gya jjajja we omukyala. Ne basenga bennyini bali bize. Naye omuzadde muganda wajja n'akukyalira awaka n'omutippirawo omwana. Omwana we yogenda naye simanyi ku kibuga omuyigiriza emirimu. Ku kibuga kyawa? Omanyi biki byakola? Omanyi abeera n'ani? Oyo gw'oli mu kusibako omwana. Tuyige okubeera n'abaana baffe. Abaana tubeere nabo mu mayumba tubayigirize ebyokukola emirimu egigenda obayamba mu nsi. Anti kati n'okusomako kuno kutagala butagazi. Omwana muyigirize ebintu byagenda okuyiga mu nsi muno ebigenda omuyamba naddala omwana omuwala. Nga bijja muyamba okwetandikirawo emirimu mu bulamu bwe oba ebyo bigenda omuyamba mu bufumbo. Abaana mubayigirize okuzina. Mubayigirize okuzina amazina amaganda akulenga ekiwato kigonvu. Gye bunajja mu maaso mu bufumbo bwe tajja kiddamu ekyo kipracticinga. Ekyokubiri mu luwummula muno abaana mubananze ku ddagala. Abaana bawala mubananzeko ku ddagala. Mubananze ku reeza, mubananze ku bombo n'ennamirembe. Omwana abeere n'emirembe mu nsi, abeere n'emirembe mu bufumbo bwe, abeere n'emirembe mu mirimu wanaaba nga amaze okusoma. Tukitegedde? Mu luwummula abaana mubanaaze ku ddagala, mubanaaze ku musabakakkane, mubanaaze kafansonyi. Babeere n'ensonyi, bakwatibwe abantu ensonyi, bakwatibwe ensi ensonyi, bakwatibwe bazadde baabwe ensonyi, bakwatibwe abaami baabwe ensonyi. Ekyokulala abaana mubayigiriza okwambala masiki kubanga korona gyali e Uganda. Goyinza obitwala ng'ebyolubalaato, kale ayinza oba si mungi naye tomanyi agenda kukwata waani. Oyinza okwesanga ng'owuwo gwakutte. N'olwekyo abaana mubamuyigiriza okwambala masiki. Omwana waba atambula ng'agenda wala oba katale oba biki abeere ng'ayambala masiki. Abaana mubayigiriza obutabeerabeera mu mayumba g'abantu. Togaba mwana wo nti gundi muntwalireko mu holiday, tomugaba kubanga embeera kati ennaku zino si nnungi. Abantu boonoonese. Ekirala obulwadde bungi. Oba okitegeera? Omwana wo obeera naye mu nju. Abaana tubayigirize. Abaana tubayigirize okufumba. Yigiriza omwana wo okufumba kulungi. Bino ngenda bisaba bataata b'abaana mbasaba mugule ebintu bibeera wawaka. Omwana oyo nga muto genda ng'omuyigiriza gwe maama. Omwana muyigiriza okukola chapati. Ng'okirabanga eky'omuzannyo naye kiyinza omuyamba gye bujja. Muwe ngano muyigirize omuteerewo gw'omugambe kola. Omwana wo muyigirize okukola cake. Mwabayina cakes, mwabayina ovens. Gwe wennyini omuzadde okola keeki naye omwana wo tamanyi nattabula ngano.
omwana muto naye muve buto omuyigirize ekyo kigenda omuyamba mu nsi. Abaana baffe mubayigiriza okufumba oluwombo, muyigirize muto myaka 7-6 tandika mutendeke mugambe leero gw'okwenda okutegeka oluwombo luno. Abaana mubayigiriza okufumba akatogo, ak'ennyama, akabyenda, akaki breakfast. Bino bye bintu ebigenda okuyamba abaana baffe abawala gye wujja. Bimutandike kati, omwana w'omuwala mutandike kati. Abaana mubayigiriza okukola sumbuusi, kisobola omuyamba gye bujja. Tomanyi gwe embeera nkya gyekutwala, tomanyi mbeera gyegenda kukutwala nkya, tomanyi kiriwo nkya, tomanyi obulamu bugenda tambula butya. Yigiriza omwana okukola sumbuusa. Abazadde mwefuule bize mu holiday n'abaana, abakyala abali ku kyeyo mwenna, ng'olina omwana wo waali ng'omanyi ddala nti wali seefu era asobola okukola ebintu bineeno, nkwegayiridde gula ebyetaagisa omwana wo abe bize mu nju gy'abeera. Abaana mubayigirize okukola fried eggs oba omelettes. Naye omwana ali mu nnyumba alina emyaka 9 tamanyi nakusiika ggi. Amagi mugagule gabeerewo. Bannange bino byenjogera si bya lubalaato, si byagamba munno kwegaggasa. Naye bino bye bintu ebigenda oyamba abaana baffe. Abaana abamu tubaweerera naye ng'emitwe mikalu era nga naawe omulabira ddala n'ogamba ono mutwala lwakuba gavumenti yagamba abaana bonna bagende. Naye ate bw'oba omuyigiriza bino ebintu bisobola omuyamba gye bujja. Tuwoza nti tugenda kukyusa gavumenti, naye bwe tunaakyusa gavumenti nga omwana wo tomutadde mu kifo w'alina kubeera, tomuyigiriza mirimu, gavumenti tojja gifunamu. Ffe ffennyini abazadde tulina okutendeka abaana baffe tuyambeko okukulaakulanya gavumenti gye twagala okuteekawo. Nkiddamu, abazadde tulina okutendeka abaana basobole okugasa gavumenti eyejja n'okugifunamu. Omwana wo okugambye muyigiriza amazina, bano abaana bakera enkya ne babeera bannalulungi, simanyi ba Miss Gundi teyatondebwa era teyazaalibwa waatu. Abaana mubakozesa exercise entonotono esobola omuyambako ekifuba kye ne kibeera nga kisituse bulungi, abeere n'omubiri omulungi, afune omulimu ku midiya. Tuli ku baana abawala. Omwana muyigirize okukola amandaazi. Omwana asobole okubeera akule nga amanyi okukola amandaazi. Abaana baffe tubayigiriza okukola juice. Omuzadde wobeera nga weesobola gula blender ogiteekewo awaka, obutunda bwa layisi eyo mapaapaali biki obireetenga omuwe omugambe kola. Ayiga okukola juice. Juice oyo asobola omuyamba gye bujja mu maaso. Abaana baffe tubafeeko bannange. Abaana baffe tubayigiriza okulunda. Omwana muteerewo ekintu kyalunda awo awaka, oba embuzi oba obumyu, abeere bize n'ebirala ebyokulunda. Osobola omuteerawo embwa, osobola omuteerawo kapa, ebintu ebisobola byamanyi nti buli kikanaku kimukakatako, ebintu ebibafuula bize nga tebatambula. Waalikula muteerewo enkoko, obukoko bwawo nga 3 Buganda. Waalikula alimanya nti eno yentandikwa mmange gye yansibirira. Naye temulowooza nti mugenda bateeka just omwana yava ku ssomero atuule awo mpaka essomero we liriddamu. Nedda. Omwana mufuule bize aleme kwenjeera. Basseguvuto, busimanyi basseguvuto baliyo balinza abaana bammwe, balinza abaana baffe abawala. Buli omwana wonaamuleka n'ajaajama n'atambula n'ava mu nju ng'ayambadde bubi, omwana omuto n'omutunuulira omuzadde naawe omwana n'atambula nga kwegamba oba mukitegeera. Omwana mufuule bize, mufuule kyalina okuba gye bujja mu bulamu bw'ensi eno. Togamba nti nze bino owange tebimukwatako, anze owange alibikola wiiki ejja. Nedda mukwano, tomanyi kyankya. N'ekyo ekyokunaaba eddagala togamba nti ndi mulokole. Buno obulamu bw'oluka bwa mwanawo.
abaana bangi basomye ne babulwa emirimu, abaana bazze kubyeyo ne bagwa eddalu. Ebyoyo bijja birondoola abaana baffe. Abaana mubanaaze eddagala. Oli muholidde, omwana wo muve empola, mutandike, omwana wo muluke. Teri muzadde ayagala mwana we butaba na mirembe mu nsi. Ekyo nkivuddeko. Abaana mubayigiriza okukola embroidery. Ng'ali awo awaka muyigirize embroidery. Mu Uganda biri ebintu tetubifuddeeko naye nga tebino ebintu biyamba nnyo. Gula wuzi, gula ebitambaala, oba funa omuntu awo abantu bwe bali awo abakola ebyo ebintu. Waayo akasente katono ayigirize omwana we ekintu ekyo. Abaana mubayigiriza okuba piano. Kisobola omuyamba gye bujja. Abaana mubayigiriza okusiiga ebifaananyi. Abeera awo awaka mumuwa omulimu nti kino kitabo kyo kyakusiiga bifaananyi. Tandika okusiiga. Ezo designs zisobola omuyamba mu eyo gye bujja mu bukulu. Abazadde muwulira bulungi. Tunoonya bintu bigenda fuula mwana waffe bizo ow'obuwala. Era ebigenda omuviiramu future ennungi mu nsi ng'enkya gw'ovuddewo. Omwana olina kuva buto ng'omulaga nti wa mugaso mu nsi. We mugenda okuyambako gavumenti empya. Ng'omwana wo asobola okugasa ensi, so si kuzaala mwana n'abeera mu n'ensi tagigasizza. Omwana wo w'onaaba tomutegese tajja funa mulimu mu gavumenti gugenda creatingibwawo. Kuba ajja kuba tafiitingawo, tajja kuva buvyeri nti Kyagulanyi nga w'okufunye ofisa pulezidenti otegese emirimu omwana wange muwe. No, bajja kuwoya afiitinga. Naye gwe okoze otya omwana wo okubeera nga afiitinga mu nsi empya? Muluke, mutendeke, munaaze eddagala abe n'emikisa. Nga ne wekitajja ye ayitawo. Omwana muyigirize okusiiga ebifaananyi, ekyo tukimaze. Omwana muyigirize okusoma obutabo. Enkya asobola okubeera omusomi w'amawulire, ave buto nga yeetendeka. Omwana muyigirize okusoma. Abazadde mugule obutabo buli awo bulimu katuuni, shadings, biki simanyi whatever, oleetere omwana wo omuto. Bannange tuluka abaana baffe tubatendeke kuva buto. Omwana omuwala mutendeke omufeeko. Asobole okugasa ensi, asobole okugasa omwami we ali muwasa, asobole okugasa abaana be baalizaala enkya. Okulunda tukumaze, okuzina tukumaze, okusiiga ebifaananyi tukumaze, okuyiga juice tukumaze, okusoma tukumaze. Ndowooza byebyo. Tusembyeyo okulima. Abazadde abalimi muyigirize abaana okulima. Omwana wo muyigirize okulima mu bikebe. Muyigirize okusimba obutungulu, muyigirize okusimba ennyaanya, muyigirize okusimba bbiriŋŋanya, muyigirize okusimba omujaaja, muyigirize okusimba emboga, obutungulu buno bw'ebikoola, ebintu bingi. Omwana muyigirize okulima. Ave buto ng'amanyi nti nsobola okulima, nsobola okukola. Kugamba abeere ng'afiitinga buli wamu. Ensi yonna gy'eba emutadde ng'ajaayo. Omwana omuwala yeetaaga kuva buto ng'omuluka. Togabira mwana muntu wo simanyi ssenga wa ssenga mutwale, simanyi ssenga basenga mubaveeko bakoowu. Tebalina n'obwo obudde. Abaana bangi bakuze naye nga ne ssenga tamuyitangako wuwe nti jangu nkugulira ekyama okolanga bw'oti mwana gwe. Abasenga abamu abaana baffe bakolimira babakolimire nabakaasinga mu kifo ky'obalaga ekkubo. N'olwekyo basenga mubeerabira abazadde mmwe muba musitukiramu okukwata ku baana bammwe. Ne bataata mutwale omulimu guno ogw'okugula ebintu bino eno bye twogeddeko. Werekereze omwana we alina emyaka 5 mugulire blender atandike okukola juice awaka. Abazadde muwulira bino bye bintu ebigenda okuyamba abaana baffe.
abaana temubagabagaba. Towa abaana faaza mwana wo. Tomutikka mugugu tamukuzaalangamu. Towa pasita mwana tamukuzaalangamu. Towa mwannyoko mwana naye alina ebizibu ebibye ne munju mwabeera basulwamu 7 beeyiya bweyiya n'emmere tebaliina gw'obongerako omwana.